SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ne SMX po neyongera okubategeeza nti nze omukyala eyasobezebwako ng'alina emyaka musanvu egy'obuto ng'omusajja Yansobyako gwomuwulira bagamba abakakazi bakasobyako wololodo bamuyita Douglas Lubega ekifaananyi kye ngenda kiteekawo wano ate nga si nze nzekka gwe yasobya ku baana abasukka mu basatu. Emboozi eno enkutteko nnyo ku mutima n'empulira nga nandiyagadde okubeera nga ngisharelingako ne ba SMX Media Kings and Queens abo ba subscribers ba SMX Media. Mwana muwala ono yavaayo mu lwatu n'ategeeza eggwanga nti ye baamukwata ng'alina emyaka 7 okumukwata okumukaka omukwano omusajja n'ava eri n'amwekakaatikako n'amukozesa ng'alina emyaka 7. Ekintu ekyo abadde nakyo paka ku myaka egyo gy'omulabira gy'ali mu kubeera nga ayogererako ekikolwa ekyo kyokka atagamba yali yekka gwe bakikola nedda naye yakimukola amumanyi bulungi nnyo naye yakimukola ali ku TV naye yakimukola celebrity abantu amu nga bemuyinza okugamba oba muntu ali popular mu ggwanga erya Uganda naye atatidde kubeera ng'ateekako n'ekifaananyi ky'oyo eyakimukola mu ngeri yonna yonna ayagala justice naye mu kubeera ng'avaayo asobole okubeera nga afuna justice nirasiru mu ngeri gye tuli mu free ensi eri free omuntu ayogera n'omulala n'avaayo n'ayogera kikyawulira nti kyayagala okubeera nga ayogera naye mu byonna byonna bye bali mu kubeera nga boogera ate abamu bali mu kubeera nga bamuturninga down olw'ekyo information gy'avaayo okubeera nga aleeta eri public esobole okubeera nga etegeera omuntu ono byonna byonna kambikutereko naawe osobole okubeera nga owulira ku mboozi ya mwana muwala ono naye nga sinabeera nga njikuterako nkwebaza gwe ya subscribing edda weebale nnyo nnyini ddala gwatana kubeera nga osubscribinga nga omurundi gwo gusoose wantu beerawo ne content buli lunaku subscribing onigene ku notification bell eyo ate nera si wano ku SMX Media so bulungi nnyo okulangira business yo ate gwa n'omukolo gwa mbaga kwanjula oba luyimba oyagala lukolera video ebyo byonna tubikwasaganya kwa kubiko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Neyongera okubategeeza nti nze omukyala eyasobezebwako ng'alina emyaka 7 egy'obuto ng'omusajja Yansobyako gwomuwulira bagamba abakakazi bakasobyako wololodo bamuyita Douglas Lubega ekifaananyi kye ngenda kiteekawo wano ate nga si nze nzekka gwe yasobya ku baana abasukka mu basatu. So mukwasi wa bwana buto nga tuzze ku bintu ebirala nina omusiyazi gwe mpulidde akubagana agamwa bakusobyako gwe mwana gwe no stop lying teri ayinza kusobyako simanye ebirala ne bigenda mu bwongo naye ate oyogedde facts nasobezebwako nga nkyali mwana muto naye neebuuza gwe bali ebisiyaga gwe balya mu kabina buli ssaawa woogenda mu kikolwa obanga asobezeddwako ofuna omusaayi ofuna bruises n'ebiddako ng'ebyo era mu bbanga ttono nnyo ojja kuba tokyasobola kutambula bulungi. Omusajja eyalemwa okubeera omusajja oyogere ki bulijjo n'obadde onnoonya n'okola ka video yenze luwilaiti nkiddamu muli bamuyiwa ndusu bamuyiika ndusu peasants low lives ensi yabakubakuba dda kati mwatandika kuwemula nsi because of ebyabatuukako you're tormented, you're traumatized. Embeera yagaana no resorting nga kulya kabina naye wandibadde omusajja ategeera ng'olina omukazi n'ozaala ne ku baana naye tekyasobola kubanga tosobola kwekolerera egyo emimwa olowooza gitandise kati okubugutana no kivudde buto naye gwe buli woogenda mu kikolwa n'obbaawo eba rape kati oŋŋambe ki then we wabawo abakazi abalala basatu waliwo yo oli gwe baŋŋambye mpe special information from her family kitaawo bajjajjawo baŋŋambye bakugambyeko olemereddwa luli eri nakuyitira meeting namba mwanattu n'otawulira leero baŋŋambye nzije nkugamba ebigambo bino woogaana okubaako n'ekyokutte mubaba bakutadde khalas ebigambo bigendawo ebiti. That was the statement they made. So it's up on you to pick a leaf and change your behaviors. Oba sigalenga mnayo oli wotyo. Ekirala kyenzi jamba gamba endabika yamwe tegenda kukyuka.
kati nonze mulaba ndi mukwate naye you cannot know only if I tell you that I was raped at 7 years of age. Nene wabaawo oyo kamese bro passport baajonoona nowanda oli kujeyo tewali ayinza kuteeka munankanize haramayi n'abasajja abakuzaalamu olabika bakwate kubanga ani ayinza okukutunulako mazima n'akwebakako mu abasasula abasajja beebakako ne mukuba ekyeyo mwaka ku mwaka myezi ku myezi nga buli we mukomawo n'akasente mukomawo kusasula abasajja babayambi babeebakeko bakati nze mbuuza waliwo ne hajati omwe yeeyongedde ku trend ku myaka gye muyina kati nno hajati va ku bano bamawube simanya Justin mama keep quiet ba Justin baani bonno kitegeerikika babibibi naye n'omukazi alabikako si mukazi mubi hajati ate nga sinaba kweyongera hajati kutandikako oli mukazi musiraamu at least olaba nze ndi mukazi musiraamu naye wemba nina byenjogera byendaba nti biyinza oswaza eddiini yange sijjanga neebikiridde mbaako nekyembikka at least neneetuuma erinnya eddala nesitalaga nti ndi musiraamu naye oba oli musiraamu nga ddala wejjeeko akakaayo jjowe mulenga woyagala kubanga toli mukwewemula gwe nga ggwe nakweswaza gwe nga ggwe ku myaka gyo kubanga okyafulumya ebigambo ebyo wabula oli mulamu kuswaza eddiini yaffe ey'obusiraamu. We don't operate like that. We are respectful. Ekirala mbadde mbuuza olabikako n'essusu baakulya otuuse olowooza lwaki teri musajja ayinza kuteeka waka ate toddamu oyo nonsensi mbu neekolera baakuzira teri musajja ayinza kuwa kitiibwa nakuteeka waka kunzirukamu omumwago gye gudduka oyambadde oyiringa omukazi ategeera naye olowooza lwaki teri musajja ayinza kuteeka musajja nagamba akakazi kano nno munnaye kasaana okubeera ewaka wadiba neeyongera okubajjukiza nti mwadiba ngamba these women specifically kubanga bagamba guba gumwako oba kaba kamwako ku ngeri gye muddusaamu akamwa ku myaka egyo gye muyina your life failures mwafailinga ng'abazadde kuba toyinza kubanga olina omwana gw'ozaala ng'akyali myaka emitongo osobola okutuula mu kamera n'ofulumya ebigambo by'ofulumya haramaini mwabamu munzaala n'okunzaala kuba muyinza okuba muli myaka 4 kati ng'abo ba Justin ku ngeri emberebeere gye zaayiika mulabika muli myaka 4 n'okudda waggulu munzaala kubanga kitanga ali myaka egyo naye nze gwe muzaala ate neewa ku kitiibwa mulowooza muzzaako ki bano basimanya abo mwe mwadiba n'essusu zammwe zaazika they have molds. No one can sleep on a woman like you guys, no. Ate neeyongera okubagamba nti muyiwa endusu mwenna ne gwe nakigamba ayiwa endusu mbu he's a respectful man bambi talina kigambo kibi kyafulumya ali mu kuwagira abonyaabonya abantu ng'ongamba he's respectful ali ku kyeyo tali temutugamba mbu tugenda ku kyeyo for greener pastures ewamwe greener pastures zigaanyi oyo omusajja yali akola bwa taxi wano e Uganda weyafuna opportunity yadduka misinde saawa zino woobwa ddala gavumenti eriko ogiwagira era ng'ogiwaana koma woobeerera ddala mu gavumenti eyo oyite mu situation gavumenti eyo gyeyisa mu bantu tojja giwaana nga ssebo oli ku nsi ndala nedda tekijja kusoboka naye mwabayiika emberebeere ekirala bagamba whenever you do something gwe omuntu omukulu ne kigaana okutuuka kuba Katonda n'agaana okikusasulira it's your kids, so whenever you're yapping make sure mujjukira nti muyina abaana abato we mutaakisasulire abaana bamwe be bajja kisasulira wot belaika almati laita mat mishari makhalaka abazadde abamu tetusaba kubanga tubafuna Katonda yabatusalirawo n'agamba yajja okuba omuzaddewo but mwe muli living disgrace to your kids, to the people who are related to you. Ate neeyongera okubagamba muli bamuyiika ndusu ng'ogasseeko kali akasiyazi ke bakwata buli ssaawa akalemererwa okubeera akasajja kati gwala atasobola kubeera musajja okuba endulu okubaza ki gwe bakwata amanyuma ne gabeera nga ge bataddemu omuliro abadde buli we bakuyisaamu empango obanga avudde mu volcano emabege waba bakubuguumirira naawe mmanyiire mbulwe bakurepinga haawo nga gwe bakwata buli ssaawa oyagala akasente wafeiringa ekitonde ekisajja naawe oyogere oli cast ku nsi eno naawe oyogere by the way no kano ke
ka last reply kengendo okubawa muli badde mbogera ne musigala nze we muba mwogera kukunde epinga nti bannaye bakarepinga muteekeeke ekisa ekifaananyi ky'omusajja eyankwata. My goal was to inform and open a lot of people's eyes and save a lot of young girls my age okubanga falling a victim of the same guy, of the same convict. Douglas Lubega y'omusajja eyankwata nga nkyali mwana ebujje myaka 7. Woba omuliraanye waaba neighbor making sure tomusembereza baana kuba balabanga ebijujulu ebituuse okuliibwa. I sign out.